nkugamba president ekiri ekyaddi ekiri e Somalia wano kijja abantu balaba bambadde uniform, those are silent banners. Onakworu bagenda ga this is a time, enough is enough. Webuze ate gwokola kino nti no mwe mutwetedde ebizibu mmwe. Owulidde kyenkugamba ddayo ku emyaka 5 nkusaba genda oyingire mu malwaliro president ojja kusanga parasite obulwadde webuli. Genda mu maje nga bwakolanga owulidde genda ogwembalala genda e Kabamba genda nakapiripiriti genda olabe owulidde nosanga bakulimba wano ne bakulimba nolowooza nti defense y'amagye yiyo nosanga nobala ennyumba 10 nga tewali magye nosanga omujjaso omu kati awo enemy tayitawo. Nze ndikulaba failures eziri mu system era nja kwogera natula naawe essaawa 3 nenkubira president nonga bajja kunzita nawe n'okimanya nti olina abatemu omuwala wuye yayogera ebyakirumira mwamuyisaamu amaaso yajja ku convoy yo naye ayagala okweyira amafuta yeyoche omanyi kati ebintu kati bya comedy kola comedy oyitewo mivule kola comedy kati emotoka milioni 4 full figure kola comedy nsimanyi mwana wo mujasi kati uya advisor w'abayimbi namwandu wa kirumira aliddawa wandibaddewo office kuya wefa mu state house kati golezo ezinza nokulopa mu ICC bamwenga milioni 3 buli mwezi nabafuni baba mu orphans are there kati gita abana abange baliye balinga ba street kids idolers. Why I fought nalwanyisa ekyo am a whistleblower of UPDF now I'm street abantu tebawera nchogera ne president nakigamba nongamba bagenda kutaka nkweke kororo nonkweka owulira nze nakolaga facts. Let me tell you nga tugenda mu kisanja kino tojja kwogera Kabamba mbu mugende mu banyisenguzi. It is our task as Ugandans to fight corruption. Netulwanyisiza tutya corruption. One, tetuli satisfied basalary earners they are not okay, basula bubi bali mu mizigo balandiro babagobe enchane gulo omuntu akola mu government naye tasobola n'okumanaging okusasula rent owulidde naye agala okusulako obulungi ayagala asule mu nnyumba erimu toilet owulidde yava ewaabwe ajja akole naye alaba gurupu endala they are well okay owulidde omuntu avuga emmotoka ya milioni 7 ate yajja mu bantu mu maaso n'abagamba vumilia unajua jesi yetu ya uchumi ya economical vitu itakuwa mzuri itakuwa mzuri siku gani 40 years vitu itakuwa mzuri namna gani bwe vitu bijja kuba bulungi when twapa Moscow vumilia tugenda mu masanyalaze amasanyalaze tugasanga mu saluni president nkubanja wanteka mu buyekera ni mwana muto myaka 12 olira nonkozesa buli kimu Sudani, Congo, banafe betwalwanira bali bulungi Bemba takyali Beni ali Kinsasa. Nolwekyo nze president nkusaba ngana yebwomanyi nti nno abaana bo bali bulungi, Diana ali bulungi, Natasa ali bulungi, Waboga ali bulungi, nawe kikusanyusa owulidde bazimbye apartment zizo kamweso ziraba simanyize NBS simanyize apartment ziye nana school simanyize amasomero gali yawo tebina kyatamanyi buli kimu tukimanyi kati abantu babiraba ngabo bagala okutambira mamotoka amalungi ngana boina convoy etamze motoka nazibaliridde zibiri mu bilioni 2 ate nga toyina motoka convoy emu owulidde nafe wetwagala tubeere nafe mu president wakutuusa nze nkubanja wanteka mu bizibya byo nga ni mwana muto nonzija mu somero nenkube mundu nenkolera emirimu mu maje nenkusavingira sente bilioni 4 okimanyi bulungi obubbi obwaliwo nange sebo nkusaba nteka ku state house nange nezimbe owulida sina bwendi abazadde bafa ku lulwo waliwo ekwekanga waffe migadde abazadde ne babatta kati tusaba yatukoleki owulidde tubanjani kati ngene nnonyewo omulimu owulidde ndi wa P6 oyagala nfunewo omulimu nganze owulidde kati omusajja nesomesa abantu ebanyamba ne bampereza kasente nensobola okugula akawunga owulidde abakulu bonna baŋŋaana owulidde gende wa Museveni wo Museveni sebo ngenda kujjawo erwakitula tebamunzikirizaayo ekisozi otukwatira akukkiriza mu state house nkokola bwogenda mu ofiisi zo omwagazaaki sebo nkusaba ekintu kimu tuli ku mulamwa
nga bwasobodde okulabira omuwala eyayogja n'akubuulira nti nno kirumira baamutta n'omuwa buli kimu n'omuteeka ku state house kati sebo muwa miliyoni 3 omwezi nange sibo nange nsaba onteke ku list nina abaana omukyala bagenda abaana babonaabona omanyi lwaki babonaabona wagamba ogenda kunyamba president nkubanja president oyingira mu kisanja kino ate era bwe ndaba nga togenda kunyamba kyonna ndi kumpi okujjayo akatambi akalala president w'eggwanga lino mulimba oba si mulimba nze gitankuze naawe nkumanyi oba wanimba okuva mu nsiko bewalimba byonna mbimanyi oba nange wanimba bwansubiza empewo ngenda kubyogera akatambi nja kukafunya ensi yonna abantu njala babeera abalamuzi gyendi owulidde byenjogera gita bituufu nakakola obutambi nga 18 sirabangayo mukulu ankubira ssimu nkusaba ssebo oba Jeno Muwozi oba Lwaboogo oba John Musinguzi omugambe nti miliyoni ezo 5 muzitwalire gita naye abeere bulungi azimbe naye nze nkusaba nga tuyingira mu lebadde ekisanja kyoyingiramu kigenda kuba kizibu nnyo nolwekyo president nkusaba tunulira abakozi buli mukozi buli mu kiti kyakoleramu mulowoozeeko otaddewo emisolo ekisanja kigenda kuba kizibu nnyo mu misolo abantu bangi bagenda kusibwa abantu bangi bagenda kugalawo bizinensi zaabwe abantu bali bubi lowooza ku misolo lowooza ku bakozi NSS kabatesa sente zaabwe tekawo emyaka nti emyaka bwegiti si myaka 5 si 6 omusajja bamusala akasente ko okuva dina di bwaba n'ekizibu agende mu NSS bamwe akasente azimba buzigo bwenga bubiri naye mu SSF sente zonazo zaafuka kikolimo bali bazikoza mu business ndala ziringa zina abana abagende Somalia bajasuo bakoma nga sente bazidaivatinga omujja sente bazo zituusa bano zifacho kugenda ku account ye kati abana babadde bano kuva 2019 tebafunanga sente bali ku Bobi Wine agenda kuwamba ekibuga tebafuna sente basabiriza president oide nze nkola research kebe mu state house gyoli kebe mu maje kebe mu bantu kati ndifiriye gwe mu ntambula buli wamu manyi buli abantu ennaku gye bagitamu ekyo president nkulumiriza sijja kwogera nja kwogera owulire kubanga tokyatuukikako kati nebaza dokita yewe yatutirawo kamera ojja n'oyogera buli kimu ate bw'okyogedde lwakituusa njala bannayuganda mubeere balamuzi ffe tetujja kukoowa owulira ng'abantu babonaabona abantu president agenda kulayira era abantu tebali satisfied olaba abamu bagamba president ajja kulayira kubanga people are not okay owulidde balina ebirowoozo bingi kati president lwakyalayira yabba obululu nga byamukama sewu yakulayiza n'agamba wasinga olina n'obululu simanyi miliyoni mmeka ojja kulayira. Yes, kakati mukulu sergeant. Yes, please. Owebalero kyaweereza eggwanga kiwulira se omukama yaba n'ab'omulamuzi mu bintu by'okola. Amina nnyo. Kakati njagala okwebuuzaako. Yes, please. Gwe lebadde kwayigwe mulamu ogunako olwaleero. Yes, please. Lebadde gwe okitwala otya ng'omuntu kitegeeza kiggwe ng'omuntu kwegamba byekirimu byonna gezaako okunyonnyola ensi lebadde kikugwe ng'omuntu. Lebadde nandirowoozezza olunaku lw'abakozi. Olunaku lw'abakozi bwe luba lutuuse nga lumu Meeyi ogwokutaano buli mukozi abeera musanyufu mu mutima gwe n'amanya nti olunaku lwaffe lutuuse lw'abakozi ng'olunaku lwe twava mu nsiko bwe luba nga lutuuse nga 26 January nze ng'omusajja yajja ne President Museveni ne muleke Nabbingo nze nenyingira ekibuga ku sigiri naawulira nti ekibuga bakikutte nze ku lunaku lwa 26 nsanyukira wa kinsanyusa nti twatuuka mu kibuga oba olunaku lwonna tula nange neŋŋamba yes basale wali embuzi olunaku lwange lweno olunaku President Museveni yagenda mu nsiko bwe libanga lutuuse abagenda mu nsiko kwolwo basanyukira wa ngaffe abaali mujje tusanyukira muki n'olwekyo olunaku lw'abakozi nze ndowooza olunaku bwe balutuuse kwolwo buli muntu omukozi yandibadde musanyufu naye lugende lutuuka nga n'omusala gwenye teguli kwakaawo ku lunaku lw'ogwo omukozi owulira omukozi omusala gw'ofuna gukusanyusa lwaki abala bafuna miliyoni 5 lwaki abala bafuna miliyoni 5 lwaki abala bafuna miliyoni 2 nga gwe omukozi ofuna 6,000 nga gwe omukozi lunaku bakuwa 2,000 owulidde ddala ongaomujaasi musanyufu okulaba nti ali 2,000 olunaku owulidde kubanga naye mukozi
atayina ddoboozi bwe ligenda kutuukira President Museveni n'amugamba kuba kati mu magye mulimu Army Council, mulimu High Command etegeera esengejja nga bulaba cabinet yetegeera ba ministers bali cabinet minister abo mulaba balina bendera simanyi ku motoka ezo simanyi mpenkoni cabinet minister bwogenda mu state house buli manda okutesa ne president mumugamba ki waliwo okutuukayo n'onywa amata n'onywa soda n'ovaayo kubanga nva president but kyoyogeddeyo kiyamba eggwanga kiyamba bali be walese bagenze entebe bali mu cabinet meeting bali mu kati ngaffe High Command. Yes, what is High Command? What is Army Council? Army Council kugenda teesa ekyo yogere ensonga bakulabe bubi bwolaba nga baganyo juliza resign the man's gitandi open. That is what we call open criticism. Yogere ensonga eruma banno eneyamba abalala. Olidde olunaku lw'abakozi nze ku field yange ngamba omujasi yandi badde afuna 2,000 ez'okulya padde okuva 95 kati 221 High Command eririddawa Army Council eririddawa omanyiza nyanyi okuwa abantu emirimu olidde intelligence mugende mubuulirize oba omujasi afuna 6,000 olidde trillion zetufuna zikola ki? Why don't you increase the RCA restored cash allowance? Omujasi nabera satisfied. Not your president kusaba omukozi mulowoozeeko ku kisanja kyogendako lowooza ku mukozi. Omukozi ayala naye ave mu kazigo abeene omulumu ye. Omukozi naye agala omwana wasomereko mu ssomero eddungi yaddoga abaana basome simanye baana basiruwale president abantu bali bubi. Abantu bali bubi olidde wagamba wano buli mwaka omuntu abeere mu makage nga alina miliyoni 2 okuva wa kiba kitegeeza buli mwaka olina osavinga miliyoni 1.6 kati gwoyogera ku kirasi eri y'abakajina eyaba David Muha Musinguzi John Musinguzi bakalugire batoyota bakamuntu balwabogo basimanyi bakabandize simanyi bakaboyo simanyi bani bapenna kembabazi Diana Natasha basimanyi bakamwesi oyogera mu level eyo naye ddala muntu kyalina akakadde kamwe 6,000 kateeka wali sebo kirategeeza olikuteekawo department kutambula buli maka obagambe tuzze kulaba miliyoni 2 omwaka guweddeko olidde oba omujasi omwezi omwaka guggwako oba ku account n'osanga nga tekuli yadde 10,000 n'osanga buli mwezi omujasi ssente bwe zifuluma era bw'agenda n'anyiga wali zonna esigala account 0 kikyolowooza ekyenabagamba ekyo nti we are on now on timing bomb ekiri ekyaddi na wano kigenda kujja ekiri e Somalia kigenda kujja era buli ensi erimu amafuta we have to be alert kubanga bali target weziri banakigwanyiza abatunudde amafuta oyiro president ogamba amafuta gago nkutegeeza ebiri ekyaddi ebiri e Somalia na wano bijja kujja olide buli nsi edidde family members ne bateeka mu bintu by'okufuga eggwanga that is another disease olide abantu bali bubi poverty olide obwavu obuluma abantu bali bubi ekyo kimu ekyokubiri disease aliwo kwe kudira abantu ba family ne bafuga eggwanga bantu batono nnyo bantu nga 2-3 abatawanye eggwanga olide omuntu afuna omusani osuka mu maka g'omuntu nga mulimu pradonya olide negwe nga negitanika pichipisi tokayina tena mkulu ayinza kugamba naye gito iwache tumisha nwayo akaprimo oba pichipichi busatu n'abaana be buli omu bamweka pichipichi teri bamivula bakuba kelele mubajja kutaba Kyagulanyi abo mubawe emmotoka bafulu figa tugenda kulwanyisa Nuupu abo mubawe emmotoka naye contribution kijje bakola mu ggwanga lino fenga twabona abulere eggwanga nga tuli baana bato president abaana be wayitanga bakomando mu nsiko bamekanya ng'amenti waliwo bakadogo 10 bennina ba major general baba brigadier bambuulire olide abantu betulaba tubamanyi tetukolangako nabo tetumanyi baba trainingira wa oba kasenyi oba wa otunulira omuntu nga tomutegeera n'akubuuza but you are who n'omubuuza ate gwani nanga don't you see I'm Kano what is Kano
oli twali musunga abantu bambala lanka kiche tutakola buza kande sale kiche tutakola buza kyaligonza kiche tutakola buza bakasaka buza bakihande oli kiche tutakola kyoyaga katumanyike mukumanyike emesa yani bade yakufuna muntu oyo zaffe oli tutambuza bigere tusabiriza abebweru kati be bayambako muri jimu je naleta nandi badde bwenti olidde abantu abakutuusa mu ntebe ne babonabona nosanga captain yali yakuba bloka olidde abasajja abakulwanira President Museveni nkusaba sebo mu kisanja kyogenda okuddamu dayo ku tebo olowooze ku bantu abakutuusa mu bufuzi olidde olira toilet wagenda nga musko ozimanyi esaya zino ina toilet ya milioni 7 olidde toina motoka emu motoka ziri 3 ezo sebo bozikuwata noziwajita milioni 7 nja kusigalanga bwendi nolwekyo president nkusaba tuyingira mu kulayira tuyingira mu lunaku lwa lebadde speech ogenda kujiwa oyogere buli kimu oyongere wetutuuse nga amagi gafuna trilioni ezigenda mu sente za trilioni lowooza ku welfare oba nalwesa akulimba nze nkubuulira ayamun ground nyinza okugaba tutuuka ekakiri bakulimba wano ku face botuuka munda nyumba za ssubi tuuka nakapiripiriti nyumba za ssubi tuuka ekabongo nyumba za ssubi tuuka emakindi wano mu military police olabe emabigeyo oyinza n'okukaba amaziga abasirikale be bakuba bulooka bezimbira obuyumba tuuka embuja tuuka buli wamu emyaka tugenda myaka ana olidde kati njogera ku field gyentegeera kati tugende ku police Jeno Kayura lyagezezzaako era nga akirwanyisa alabe nti police ebeera okay yakola buli kimu emmotoka zozo yazeeta okuva kata yadde tubawe emmwanyi zaffe police mini za transport ne babeera weero ke baali bubi owulira emmotoka ne zijja za Land Cruiser mu magye ne batemako ezimu Kayura n'agamba please also mini police tuli bubi nabo ne mbawa ku Land Cruiser they are now okay patrol bapatrollinga bakola naye balina obulumi owulidde president nkutegeeza omujja sente zaafuna oyinza okulaba butuuka n'okutuuka n'osanga nga talina yadde katambala nze nabeera ngaeyo mu magye neyita mukulu wa buyonjo nenva eninga yamugita buli talina katambala wali olidde osinja ndabe kubateeka ku fatiiki bagende basaawe basime ebiswa n'osanga omujja nega yes buli muntu ajja akatambala wano n'osanga omujja talina katambala handikachifu yasingi 10 ku musaala takaguze abamu tebalina underwear abamu tebalina socks nga tebazambala awo mu bigato checking eyo nebeerawo olunaku lumu osanga talina socks n'osanga omujja James atagulako yadde underwear 2 3 butambala seti butambala 12 tasobola sente zonna bajesinzedde sawo yamanda simanya aliyo ku nyama enyama omujasi bafuna omusaala aliyo ku nyama lunaku olu sente nezigwawo president Museveni nga tugenda mu naku lw'abakozi nkusaba tunulira abasawo tunulira abasomesa tunulira amajego goyita amajego aga resistance army tunulira police tunulira abantu bonna abakozi babiti bingi mu gavumenti muno gyofuga naye abakozi bali bubi president Museveni tunulira emisala gy'abakozi ngawulire omujasa ali atya owa poliisi ali atya oba tayagala ali enguzi ne mwono oyimba enguzi paka ddi abantu bajja kuba corrupt kubanga they are not satisfied on their work bakola emirimu bafuna kitono omuntu ayagala milioni emu alaba omuntu gwafaako gwakola kali n'obukadde bumeka omuntu ayagala kuyisa magendo gwali ku URA ayagala ebintu bibiyitewo sente zayina gwakola ku file simanyi olyawo kubagana alaba okankana hangover enjala ekuluma nga akwata kakadde nga akakuwa ng'owandiika biki emotoka ya Bobi Wine mwagirabye bagibalirira ng'ate ba sente entono ate ddeyo kati abo bonna wandibadde ogoba mu mirimu goba jjawo mu office emotoka we yayitaawo ate ne mugizayo mu URA egibalirira what is that kati basobola kukola blanda ngeeyo kiba kitegeeza ebintu bingi president Museveni ne files bakuleetera ewo mu office ezimu ziri frauds naye nothing to do webuza ziyitawa nakalema ne bona omuwa general ne bona okolotya ne bwatabadde nakalema kubanga ina bodyguard be SFC abantu corruption bayinza okugamba nti this is a time to fight corruption abantu bennyini kiba kitegeeza boganti nakalema omuwaziranka ezo ayigigitakola ati na IGG office nayo gigalewo olide fund zimeke zigenda mu office ya IGG Inspector General of Government sente nyingi naye webuza bakola ddi kubanga balaba abantu bali corrupt abamu ba family member bo
they are corrupt. Kati omwana nga abaana abo bonna mbasinga obukulu webuuza bo sente ezizimba apartment omusaala gwabwe ye bakola mu office ki jalombuire atali afane kalina lugaba kubanga afuna omusaala gwa milioni 3 naye ayina apartment ayina biki kati bali abawala bakola ddi olide njalo ngambe nti ono akola mu office bweti ona akola wano nazimba NBS olusozi lulamba naggulu lulwe wava munno basobola okulemwa WBS ogiraninga kati Diana alaninga ati NBS which means abantu balaba nti ne family they are corrupt nabo ne bafuka corrupt ne bagamba gundi buyabba wano mwamukola ki wano afanye mukula bamusiberuzira yagamba please yajja sente gundi oyo ne musiberuzira myaka ena sente za RS ezo ne zifa bezo jimu mwezi na agamba twatulwana mwali luddawa oba nazidde kati abantu babalina confidence zokulya sente z'omusolo because twalwana what is kulwana twalwana bannaffe ne bafa ne tubaleka eruweero ne tubaziika tewali no kifo kiri genda Mbala genda Lusere genda Busonji wa ondage obuwanga buli liddawa buli mu Luweero ani yatekawo obuwanga okubeera Luweero President Museveni is the one who waged the win in Luweero because you have chasing your body is a dictator abantu ne bafa now nga tuli ku nsonga y'abakozi eyo yonja tekake sira kubanga fe twakola ne tukola budget ne basomanga increment nga tumanyi oyongeza sente tujja kuba bulungi omusaane gusigala nga bukwenkana omuntu nofuna emitwalo 8,500 no increment RCA lesson kasa allowance emitwalo 6 okuva 95 paka kati 220 ame council etuula ai command etuula o promoting aba generals ni simanyo boba ina stores zaabwe sebo buli mwezi stores ziri wali bagenda ekidomola kya butto ensawo y'obuwunga ensawo y'omuceere ebox ya sabuni kati ono juni yono kyenkugamba president ekiri ekyaddi ekiri Somalia wano kijja aba bantu balaba bambadde uniform those are silent banners onakworu bagenda ga this is a time enough is enough webuze ate gwokola kino nti no mwe mutwetedde ebizibu mmwe wawulidde kyenkugamba dayo emyaka 5 nkusaba genda oyingire mu malwaliro president ojja kusanga parasite obulwadde webuli genda mu maje nga bwakolanga olidde genda ogwembalala genda Kabamba genda nakapiripiriti genda olabe olidde nosanga bakulimba wano ne bakulimba noloza nti defense ya maje yiyo nosanga nobale ennyumba 10 nga tewali maje nosanga omujjaso omu kati awo enemy taitawo olide nze nyinzo okujja nze nkusaba lumu otekewo muzindaalo ogambe njagala jita obanje ku state house ebwero otekeyo anti-culture corona omuzindaalo guteke bweru nomu ogambe jita president kwali yogera katulire obesimu jikubire doctor ye wa mugambe can I talk with jita I'm president of Uganda I will talk oba mugambe leta akatambika jitano mukwate bulungi byayogera byonna oba bitwala Doni Wanyama akatambika akajita mukatwalire president oyira byayogera nze ndi kulaba failures ezeni mu system era njja kwogera natula nawe sawa 3 nenkubira president nonga bajja kunzita nawe n'okimanya nti olina abatemu omuwala wuye yayogera byakirumira mwamuyisaamu amaaso yajja ku convoy yo naye ayagala kweyira amafuta yeyoche omanyi kati ebintu kati bya comedy kola comedy oyitewo mivule kola comedy kati motoka milioni 4 full figure kola comedy nsimanyi mwana wo mujasi kati uya advisor w'abayimbi kati omwana yajja ku motoka zo ne petroli nagamba neyo cha president amugamba abatakirumira abatakigundu kati yeno sebo amuteka ku listizo mbusebo wafune milioni 3 olida is now okay she's okay naye kati tudde ku bantu nga bannamwandu ba yasinika wuma bewa wa milioni 2 bo baliddawo namwandu wa kirumira aliddawo wandi baddewo office ku ya welfare mu state house kati golezo ezinza nokulo pamwa ICC bawenga milioni 3 buli mwezi nabafune baba mu orphans are there kati jita abana abange baliyo balinga ba street kids idolers why I fought na lwanyi secho amwe whistleblower of UPDF now I'm street kati nonya mulimu kuyiga simanye miwere dingi kuyiga kupima byuma bati jita nandi badde mu level oli ku bantu abalo babibita oba wa sente okola bichi president ekisanja kyogenda okuyingira mu ne muno laba abantu babanika ebipande you are not going to swear you are not going to so
people they are not satisfied. Ekisanja kyogenda mu kizibu nnyo sente zibadde accumulated, sente zikyali mu value, esiringi 10 wa Kenya lulimu emitwalo 3 egya Uganda. Olina okwebuuza. That's why you see Kenya eri wala etulese, Tanzania Magufuli ajjadde ku level etulese. Where are you going? Gwogamba oyala kubeera leader wa East Africa. Teri wano bajja kukkiriza kubeera leader waabwe. Kinyatta tayinza kikkiriza, oyo omukazi gwolabe Tanzania tayinza kukikkiriza, Sekedi tayinza kukikkiriza, oli kiri bakuwuliramu kubanga ffe twabayamba. Ffe twabakubira emmundu ne bafuuka kye bali. Kagame wuyo naye yafuuka musota gw'e Rwanda. Tacha, you call him a boy. He's not a boy. He's a statesman now. How can you call your fellow president a boy? He's not a boy. He's a man. He's a leader. Don't expect to be a leader of East Africa. Ero jakufuga wano oveko ogende bintu birikenga bwebiri. Kubanga kati abantu bonna balaba they are besobola. Olide nagamba kati Uganda ya kusatu mu East Africa. Uganda yali esooka okubeera waggulu wa East Africa. Ffe twasooka okubanga abantu Kibachi, Nyerere, Kagame, Kabila bonna basomera Makerere. Naye tuuka Makerere olabe kati abantu walinga batali university. Olide ba lawyers basomeranga Tanzania. Ba teachers kubeera abalungi ennyo babisomanga Tanzania. Ba namateeka simanyi judiciary mateeka biki Kenya. Olide naye kati abantu ba Uganda, I'm not going to Uganda. Kati amalwaliro eddwaliro lyali singano mu East Africa Mulago Hospital. Naye kati abantu lukwago Aga Khan. Simanyi gundi mayombo wano wamutusaga Khan okutuuka nga ne machine tezibeerangayo nga simanyi temuli mukka oyo yafa. Kakati Jita atasobola kuyadde okugenda kunnyonyi n'atekayo $10 agende mu Aga Khan sijja kufa. Olide gwe seba abaana bajja kulwala wano jet eparkinze wali China India dakika 2 kati Jita musoke abantu bafaananga Jita eyakuleta mu buyinza akyatambuza ekigere gwolowooza sebo omwana nga tagenda kufa. Mbadde mu busibe bali ku street babonaabona bansaba n'omutwalo osigulina nkoze amakubo gonna nkusinkane olemaganye kati sebo nga tugenda mu lunaku lw'abakozi ye chance okubuyira buli kimu. Era nze nandibadde ndowooza genda ku speech zogenda okuteekawo olunaku lw'abakozi gamba ngenda kufaayo okwongeza emisala gy'abakozi gwenga president. Ogenda n'omuntu najjeewo n'omubuuza olya kugi olya ku bogoya onywa ku kikopo ky'amata omujazi tasobola yadde okwegulira ekikopo ky'amata. Why? Sente zonna ziri ku budget $5,000 rent ya $2,000 RCO $12,000 alya $6,000 je $6,000 nagidabolinga ne kuba $1,000 which means je $3,000 kati $3,000 eyo feeding $2,000 eyo rent $5,000 gaweddewo. What do you expect? Amanda agenda gajjawa n'omusanga wali ebomba asabiriza civilian mpaka manda njako kangenda kujeeroni anti omanyi eriye allowance kange omujasi w'eggwanga is kneeling down to a pure civilian, a government soldier, president, abasirikale, police. Eyo police ejja kuba corrupt until you will leave this country. Why? Foundation gye bakoyiramu kati nfu. Olide kye baali basubira mu police. Kayula yalwa mu police ng'akuganye ndatereza police. Inze ng'afande kayo tutula ne tuwogera. Ne tula n'owomanya, ne tula n'endunguse, ne tula n'aba Nixon bobooza simanyi bamwale tanga babbi kati wasiba simanyi battabaani. Sina kye simanyi mu police. Ekikwata ku administration nze gita talina wonteeka. Kye nakugamba nti mu majeego sina department gye simanyi. Wano babbira wano bakufera wano genda oleeta ebyokulwanyisa bagula bya bubbi uniform wano sero ibakawumula nkugamba nti wano babba. Nkugamba nti uniform sample baleeta no bagula mazzi. Nkugamba nti wano strength ye y'omusala division erina okuba bajasibe bati wano tebawera. Holiday. That's why there is a question. Afande Kandiho yandibadde nze bino byenjogera mba wamirimu. Afande Kandiho, you got the strength of UPDF. Is it okay? Is it right? Holiday. Abantu tebawera. Nchogera ne president nakigamba n'ongamba bagenda kutta kankweke kororo n'onkweka. Holiday. Nze nakolaga facts. Let me tell you, nga tugenda mu kisanja kino tojja kwogera kabambambo mugende mulwanyise enguzi. It is our task as Ugandans to fight corruption.
naye tulwanyisiza tutya corruption. One, tetuli satisfied, salary earners they are not okay, basula bubi, bali mu mizigo, balandiro babagoba enkya n'eggulo, omuntu akola mu government naye tasobola n'okumanaging okusasula rent. Owulidde naye ayagala okusulako obulungi, ayagala asule mu nnyumba erimu toilet. Owulidde yava ewaabwe ajja akole, naye alaba gurupu endala they are well okay. Owulidde omuntu avuga emmotoka ya milioni 700 ate yajja mu bantu mu maaso n'abagamba vumilia, unajua jesi yetu ya uchumi, ya economico, vintu atakuwa mzuri. Itakuwa mzuri siku gani? 40 years vintu atakuwa mzuri namna gani? Bwe bintu bijja kuba bulungi. When twava mu nsiko vumilia, tugenda mu masanyalaze. Amasanyalaze tugasanga mu saluni. President Nkubanja wanteeka mu buyekera ni mwana muto. Myaka 12. Olira. Nonkozesa buli kimu Sudani, Congo, bannaffe betwalwanira bali bulungi. Bemba takyali, Beni ali Kinsasa, takyali Ankima, takyali Mmese. Olira Kiri babo bali bambala makooti. Olira emu twagikuba. Kagame takyatumanyi bali bulungi. Bannaffe baba batutuusa. Kati lwaki watuusa bannaffe ati kati nga naffe tukyali mu mbeera bweti. Olidde kati tukabirani gwa tujja mu essomero ne tutasoma. Olira tuli baana bato n'otukozesa ne tukutuusa twakoleka nabbingo ffe tuyingira Kampala n'osanga Kampala nga kaweweevu n'ogenda ku Republic House kati Bulange n'ogenda paka Nairo Mansion Serena kati ne bwe yali nga batirawo abantu sibwe eri kati nayo yakyuka enyirira ne kati nze yakuleta mu buyinza tubonaabona. President nze nagamba Uganda eri ku timing bomb. Why? Abakutuusa mu buyinza bakaaba, abasomesa bakaaba, abajasi bolabanga banyirira asuma uniform abawabbiri bakaaba. Gwolowooza nti bwokola promotion abakulu n'obongola ranka golaba nawe Uganda is okay, bakayanja Muhanga bayambadde, simanyi Nakalema bayambadde. Yes, nzafana nja kusanga nkwesabiti yogambe thank you sir, congratulations ibiki naye nga tiku mutima kuliko kirala nga kugamba kaba bakuze naye mulimba kati baba bakuza you plan for us mututeseze feeding eri bubi afande welfare afande tusula bubi tujja byogerako omanyi president atukuzizza tugenda kubyogerako bwe muntu kwa president musirika busirisi. You are not talking. Nze gitanja ompite mwame council ompite kwa command akachiko konako nanka swazaawo. Olide nkagambe please bwetubanga tukoyera government tulongoosa je enkya president Museveni agende chifu ni command omulala je amajiga bengage twebazaamini wawatazimba barracks. Olide barracks yazizimba bwetwajja mu buyinza abakulu ne babba ebidomo ebisinki byonna ne babitwala kato ne babitunda ne babba pipe zonna ng'osanga omukulu awa order sima pipe zonna sima barracks amini gye yazimba. Njalo ngambe barracks wano oba zikyali mu toilet oba zikyali mu ebinaabiro oba zikyali mu biki byonna byabbibwa ng'abakulu b'amagye be batunda ebintu basobole okugaggawala basobole okugenda okunywa omuyenge bagende basobole okulanga bafuna abakazi abalungi ku saa zonna abaakola ng'ebyo bali mu ttaka. President Museveni ebyogamba